kati emisango ekendedde ngemala kukendeera kati mugamba badifensi bagyeko. Nze ndowooza oyo ayogera ekyo aba ayagala ki kumenya amateeka. You are complaining that we are tough on you on curfew. But I want to tell you that you are the people inviting us to be tough on you. Ababoda boda mwe mulugunya nti curfew abakwata mubakwata naye mwe mubasikiriza babakwate. Agamba nti boda boda stage yekabwako mubasomooza nemugamba nti mutulaba nemukisamba kyokuva curfew yatandika oba covid yatandika mirundi emeka gye babakudde ne babata. Saba abasirikale b'ebyokwerinda bagamba abasirikale bakyuse mu nneeyisa. Banze nze bankwata ne banzigulako omusango basooka kunkwata lwa kugamba abaana kubajja kukwata abaana kugamba abaana bato nti baleme basiba babate bagende kuba bwana buto. Ne bankwata bwe natuuka ku poliisi ne banzigulako omusango gwa kubeera na mmundu nze nina emmundu mbatwale mbalage emmundu gye nnina. Ne banteeka mu kkomera bwe nali neewozaako abasirikale be nasangawo ne babagaana okwogera nange. Bwe babagaana okwogera nange ne banzigula ne banteeka mu sheero yaabwe ne mmalayo ennaku 4. Ennaku 4 abato bange nga bajja okundaba naye nga tebabakkiriza. Babagamba oyo ayina emmundu temumukkiriza namumulabako ffe tumuvunaana. Bwe bagenda batu ne bagenda kakati waliwo omukyala bamuyita kansala Mavis era omulabye mu meeting abaddewo. Ye yajja n'abagamba twagala tulabe tusolovinze tutya ensonga za Busulwa Giovanni. Bamunnyonnyola bye bamunnyonnyola naye mu kutuuka okunta bwe baatuuka okunta tebanzigulako omusango gwa kubeera na mmundu yadde okumpandiikira ekipapula nti nno banvunaanyizibwako kukola ki kubeera na mmundu. Ne statement tewakola. Ne statement tisaakola.